Laba Enduulu bashiwa Mikey amujje mu gallery ne Spice Diana azannyanga Beldene ku stage wali ku theatre La Bonita. Enduulu eranye oluvannyuma lw'okulinnya ku stage naye nga wasuze otya wasibe tagwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyinga notification bell obinga notified bwentaka video empya. Olwaleero kibadde kivulu kya Mikey seems too funny. The best of Mikey seems too funny. Spice Diana y'omu ku bayimbi abali so supportive, supportinga nnyo bayimbi ba Musaayi Muto, ba comedian, bambi bw'atyo era tuzze tumulabako ne muskits za Alan Cruz ng'azannyanga Mama Brighton y'omu ku bantu be yasooka okubeera nga azanyisa era y'omu ku bantu abatunda Mama Brighton oyo. Era Alan Cruz yagamba nti bw'abanga alina ba followers emitwa obukadde 2 Spice Diana yamwongerako ba followers emitwalo nga 8. Bw'atyo ne Mikey seems too funny bw'atyo yatandika okubeera nga azannya naye buskits obw'enjawulo n'amutumbula erinnya ne likula afunye endorsements ez'enjawulo naye nga Spice Diana y'omu kwabakutteko tasobodde kumulekerera ne ku kivulu kyasobodde okubeerawo najje n'azannyanga Beledene. Abantu basanyuse, abantu bakubye enduulu balabye ku bashiwa Mikey kambere nga mbikulagako kubasobola byogera bimalayo. Congratulations Mikey seems too funny nga show eggwa ajjeyo mukazi we n'amulaga ebbanga lyonna abadde amukwese era Bash yabadde kasha nga yakwata ssente ku kivulu ky'omwami. Tujjukira emabega kaawo bayawukanamuko bafunamu obutakkaanya oluvannyuma lw'okufuna miscarriage. Balinamu olubuto lwa balongo bambi ne luvaamu oluvannyuma ne bafunamu obutakkaanya ne baawukanamu kaawo ekisibo ne kituuka Bash n'asilamuka naye era nga omanyi ebyabagalana tosaayo kikyo baamala ne baddiŋŋana era kati bonna bali mwami na mukyala era babeera bonna emirimu bagitambuza bukwaku era nga wenjogerera Bash yabadde ku mulyango nga akwata ssente nga yagaba tiketi anti ekivulu ky'omwami. Bw'atyo oluvannyuma leero Mikey asazeewo amulage mu kamera ebbanga lyonna Mikey abadde talagangako mukyala we oba girlfriend we mu kamera. Leero asazeewo amulage naye nga Bash nzaarwa y'ejjinja nga alina omusaayi guli mixed n'abayita kambeera ate nga mukulagako enduulu olabe bweranye. Banaye omukyalo ono bamuyita Jojo njagala okubagamba nti kyali wange era nga nagina omukyala omutuufu kajje. Bash oyagala abantu bakulabeko abuuzeko sigera maaso aje
Baana balungi. Teeka koti mwami wange. Mu bufunze Bashi yafundikidde show era nga Bashi mukyala alabika bulungi, mweru atukula bulungi. Mikey tayagala kumulaga mu bantu, ezimu ku nsonga zaawa agamba nti mu social media abantu bavuma nnyo, abantu balina obukyaya, abantu balina ennugu, nga tayagala babeere nga bamuvuma ate nga ne mukyala we bamuvuma nti bijja kuba bimuluma nnyo. Kale ye we bamuvuma, mukyala we asobola okuba nga amunyiga ebiwundu naye nga tasobola kukigumiikiriza okulira nga bavuma mukyala we ng'ate naye bamuvuma, era yagamba ze zimu ku nsonga lwaki tayagala kumulaga mu kamera. Naye ng'olunaku leero akageri kabadde celebratinga ebbanga lyamaze ku media ng'akola comedy, bw'ati asazeewo alaga abantu mukyala we amukuuma oba gw'abeera naye ewaka. Congratulations, Mikey seems too funny. Akikubye kuba okubeera n'ekivulu ekisoose mu bulamu bwo ate ne kijjuza bwe kityo si kyangu bannange, kuba tujjukira emabegako nti yali yatyamu okusooka okutegeka ekivulu, kasita alaba batuli bulala nga bategesa ekivulu ne bajjuza, naye n'agamba kansimbula embalaasi, bw'atyo naye n'asimbula ne Katonda amusaasidde n'ajjuza. Congratulations once again. Osobola okukozesa comment section n'otuwa endowooza yo oba n'oyisawo obubaka bwonna bw'oyagala okuyisaawo. Tujja kubeera ate nga tubulaba bulungi nnyo. Neneeyongera okwebaza buli abalaba video zange to the end. Thank you so much. Na buli yenna alikinga alaba n'atayita ku bulango n'atamuskipinga, nsiima nnyo mikwano, nsiimira ddala subscribinga, sharinga, buli omu alina kyanyongera buli omu alina kyayongera ku channel yange mikwano. Ndi musiimu era nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. All channel media kokyali subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.